yabalaga. Tusubira omuzikiti guno gwatandikibwa nga tulina mu kampeyini ne tugezaako ne tumanya nti tetulonza abakulembeze bagenda kwongerako wadde batuwadde ne bakyabulamu okusinziira ku musaala gwe bafuna. Empisa kintu kikulu nnyo. Empisa kivaamu ebintu bingi. Newonosomesa omwana otya nga talina mpisa osomeseza bwereere nekyomwagamu tekijja kufunika. Ngenda kutegeeza abantu bannange tunyigire okusimba emmwanyi. Emmwanyi kintu kikulu nnyo. Emmwanyi eno egenda kuyamba ebintu bingi nnyo, etuyambye nnyo ngaffe. Obwononefu abantu babusikira. Obusiraamu mu kulwanyisa obwononefu bwatukubiriza kuzimba mizikiti. Emikisa gy'abantu b'ekibiina eky'obusiraamu giri mu kukeera. Omuzikiti gwaffe guno gulina levels 2. Gulina first floor ne second floor. Gulina okuggwa gwetaaga obukadde 10 obukadde 7 obwa Uganda. Era nga nsaba kowoola buli omu alina kyasobola otukwasizaako okulaba nti masigidi yaffe eno mu Mpigi Town Council Masigidi Nuru tusobola okubeera nga tugizimba, omulimu ogwo tusobole okuguggusa. Ane bwotaba musiraamu kubanga amaziko era gagatta. Oyinza okusanga omuntu naffe tugenda tusanga nga tuli ba Christopher siba Christopher. Naye wembera gye tutambuliramu tukulembera abantu bonna tubako kintu so buli muntu yenna. Naye ate abasiraamu ffe bannannyini mufu tulina okukwatira ddala abantu awazibu, so ate bwe tubakungira ddala bwatungala abali abalala ate bwe tusussaamu.